Yes, Abana Uganda kansome na muli bulungi. Abayita mu mbeera enzibu, abagezaako yiyo obulamu, nabo bonna abatambudde mu bulamu buno nga muyina abantu abayisiza obi muno mu Dubai. Nayisizaamu message n'engamba abantu abasinga mu mpeereze. Ebizibu mu mpeereze kwa abantu abayisa obi. Naye kyagenza ssaawa zino wendi kyafuse too much. Bantu bangi nnyo bayisiddwa bubi. Ndi nagenza essimu yange tebangako bize nga bwe yabadde. Kitegeeza omulimu munene nnyo gwe tulina okukola okuba nga tukyusa Dubai yaffe osobola gibeeramu nga ffe Abana Uganda. Okubeera mu mbeera ey'okweyambagana, okubeera mu mbeera ey'okweyagaliza. Bana Uganda bangi mukozesezza bantu Bana Uganda bannammwe ne mubateeka mu nsobi, mukozesezza Bana Uganda bannammwe ne mubajja ku mulamwa. Kitegeera abaana b'obuwala mubaleese ne mubateeka mu bwamalaaya. Mukoze ebintu bibi bingi. Muttettanya erinnya lyaffe. Aliro njagala yisa warning. Kitegeera kuba kati like inbox ejjude bantu bangi balina evidence balagira ddala mu abefula b'agenti simanya bu company simanya biki. Leero kyenzize nakyo manyi mbadde nsaba nkwateko kimu ku kimu kuba abantu bangi abeetaaga oyambibwa. Ate nga twagenza okutunuulira ng'ennamba esinga wano mu Dubai eya media companies oba bonna abalina channels abalina TikTok ezakabi abalina YouTube ezitambula obulungi bafokasinze ku entertainment. Banyo saidi ya muyimbi kyagenda okujja Abana Uganda bali mu kusafalinga. Bali alone, teri muntu abafuddeko, teri muntu abayambye. Kitegeera. Buli avaya yambe bamulabye ddala nga ayagala okukola ki okulemesa. Bantu bangi nnyo betugenda weteekako warning muwulirize. Dubai Eye ngaffe tugenda gezaako tukubire twogere naawe. Olabe oba ssente z'omwana ze watwala osolo zizza. Olabe oba omwana gwe wateeka mu buzibu osolo bumugjamu. Olabe oba osobola okukwatagana n'omwana oyo gwe wakyusa ku ekyo kino n'asobola oyambibwa n'atabeera stack mu life eno. Mu bantu bangi muleetedde abaana nkyogedde n'abantu nga bantu balaga waliwo abantu abadipotingisiza wano abaana. Oli nakwata passport ya mwana n'agitunda n'agiguza aba Nigeria ne bazza emisango omusajja ne bamwetikka bwetisi. Ennaku zino poliisi ekwata buli kiramu ekiyitibwa nti muna Uganda. Tuba mu musango guno ne guli tubamu togezaako kutereeza kino. Kampuni zonna eziriwo ezandibadde zituyamba eza business ezisinga bafa ku ssente. Waliwo abantu abasinga wano Abana Uganda bagamba twajja kukola. So ni waba gwe oli muna Uganda munasooka okukutunda. Kitegeera. Bantu bangi bakwata abaana ab'obuwala n'abatwala n'amuteeka mu kiyuma n'abonaabonera ebyo tebimulya. Naye nina message gye nafunye ku bino inbox ezijja ez'amaanyi bantu bangi nnyo basuulayo. Natunuddemu ku kino ekintu nga ndabira ddala sometimes tuli let down. Era message eyo njagala egende Embassy ya Uganda. Embassy ya Uganda muwulirize omulanga gw'Abana Uganda. Nkimanyi byengendo bagamba baali bagamba dda. Ate nga sijja kusanyisa mulimu gamba wadde mukozi omulimu this time round. Era mwalwana nnyo okubanga Abana Uganda bazzeemu okubanga bafuna visa. Which I appreciate. Era njabbawo obugalo ku nsonga eyo. Mukozi omulimu gw'amaanyi. Kitegeera. Naye twaganya otunulira okusomesa Abana Uganda, tusomese bannaffe abali muno abayita mu mbeera gye batategeera. Abana Uganda bangi bayingira muno ne batya. Ne Uganda njagala nkumanyisa ebiseera gwali eyo yenna gwe bakayita mu Dubai nga bakutiisa tisamusoma bw'ofuluma poliisi ejja kukwata. Buli muntu ayise ku airport ennaku 2 emabega oba wiiki 2 emabega. Kitegeeza olina visa oli mu mateeka osobola okutambula n'ogenda wonna w'oyagala. As long as visa ekyakola ki ekyaliko. Wano oba oli mune ebipapula ebyogera teri akutiisatiisa. Baana bangi batiisatiisiddwa balina bu kampani oba kutenya obateeka mu bifo. Ne bakuumira eyo musimanya bw'ofutambula simanya bajja kukwata simanya bw'okola kino bajja kukola ki. Visa yo omuntu yenna nga bangi nnyo balimbiddwa. Kati kino njagala nkyo bangi nnyo Abana Uganda mulimbiddwa mu visa zammwe za oli n'agamba mbu yakuteddemu visa nga teyakuteereddemu. Bantu bangi mulimbiddwa. Oli akuweereza omuwadde sente n'akolera visa n'agamba ta visa yo kweri. Visa eri valid etambula.
n'otukoyingira mu overstay n'otukanoyingiramu ne bakutekamu nabusukoni nga tomanyirwa kuba mmwe temunoonyereza. Abasajja babatwala ku medical nakutambuza bisima nakuta n'okola medical nakomyawo buli kimu. Bwakomyawo buli kimu n'olowooza oli mu mateeka n'obeera n'emyaka 2 bwe giti nga tokebeddeeko ku bitabu ku visa etambula etya tokoze. Buli mu Uganda enali mu Dubai. Eno Dubai Eye Uganda ko uli ine eddoboozi lya Abana Uganda, eddoboozi mu ddungu. Buli muntu yenna ali eyo ng'omanyi olina yagamba visa mbusemanyi eri valid nga tokakasa. Nteraako message enamba yange eri awo, weereza visa copy yo njikukeberere. Nja kukeberera visa yo nkubuulira oba kweri oba teriiko oba esigazaayo bbanga ki. Ddala mu aba visit. Aba visit visa babalimbye nnyo. Olina kankutereddemu visa ne weebaka. Muna Uganda yafunye ssente. Tayagala kumanya gwe oba visa ekoze etya oba ekoze etya. N'akulimbiraawo. Eno message egende ku Muna Uganda aliyo. Bw'oba olowooza yakolera visa togikakasa. Gisuule waawo. Nja kuba njogera ne BBH Tours and Travel. Bakeberere visa yo. Balabe obeerire oba etambula oba tetambula. Bw'oba toyina visa nkubulira obudde nga bukyali nga tonnayonoona nnyo. Batulimbye nnyo bano baagala ofuna ssente bu company. Ntwala warning buli company kati njagala mu kyo kibabeerere olunaku lwaliro njagala mbawe week namba. Mwenna abakola visa mu Dubai muno company za visa. Temugenda tutiisa, temugenda kukola njagala mbawe warning. Buli muntu yenna ali mu kukola Abana Uganda ebyekiyaye tugenda kukwata company yo tugiteeke wano erabike. Ensonga endeese wano nga sinabajjoogera olwaleero ekwata ku Bana Uganda. Njagala nteekeyo warning ku company zonna ezikola visa. Mwabeefula mbusemanya muli beegenti okwata abaana visa n'okwata visa z'abaana 5 n'obalimba mbogenda bakwera visa bampereza ebifaananyi mulinga 10 mwana naye kiki ate mwena muli Bana Uganda. Tugathalinga information gezaako funa receipt z'abaana balina ne receipt mwana ng'ogyeko abatalina bye mwasanga kuwo ne mubafumba. Bana Uganda teri muntu akusanga kukuona agamba agenda kukolera visa n'atakuwa receipt. Lumirirwa tolumirirwa nze welumirirwe Muna Uganda kuba Bana Uganda abalino tebagenda kukulumirirwa. Bali money minded, baagala ssente, baagala kutereza bulamu bulamu, balina ennyumba ezitagwa e Uganda, baagala zimaliriza, baagala ovuga amamotoka wano mubasange nga balooza baakabi, baagala otereza ebyabwe, baagala ozimbira bamama waabwe ennyumba tagenda kufaako. Tosanga muntu ku Banias, tosanga muntu ku Union n'omuwa ssente zo nga tomanyi wogenda mujja lwakuba waliwo muganda wo eyagamba munange yoli eyankolera visa. Muganda we yalina omukisa baamukolera gwe ogugwo toyina. Genda ku company ku office osasule ssente ku office. Genda ku office y'abantu olabe ne license. Kijja kuzuula lero tukamu office abasinga bazi displayinga. Nomanya company gye nkoleramu eyina license. Company ginoonyerezeeko company ziggalawo mwalabe company za visa ezaggaddewo. Olina ggalawo nga alina ssente z'Abana Uganda nga 2 kati abaana 2 bali muno bataayaaya bw'olaba ng'emisango gizze. Oli asobeza ono n'afumisa ono n'abbya omwana ono n'atunza omwana ono atunze passport ya munne lwansonga ali desperate obulamu talina mwamusiranya. Mwe ba visa company muba tubalaba ku Facebook mubeera ku TikTok mulaga ebintu ebitambula bulungi. Naye omwana bakabya naga munange na visa yange nga togimpereza n'okambuwala. Tuyina odiyo basajja mmwe oba bakazi mmwe nga mwogerera by'abaana mubaboggolera mubatiisatiisa nga te ssente muzirina. Ishu endeese wano olwaleero njagala okuwoninga abakola visa mwenna. Njagala mu understanding okiba olaba visa tezitambula bulungi. I understand kuba visa nzibeeramu era nziraba. Waliwo situation nga kyetaagisa company ezimu obutabeera money minded n'obutabeera greedy. Bw'olaba system efuuse tight ku visa emu oba ekika kya visa ekimu esobola okuba y'omwezi ogumu oba emyezi 2. Taking initiative ogwakaini sensitizing abantu b'okolera visa bagenda ne Bana Uganda bannange sigenda kukola visa ya myezi 2 sawa zino ekyali nzibu. Naye musobola okukwata option ya extension
embeera neetereera naye n'okwata omwana n'okwata ssente ze n'omutwala n'omusuula omaani. Njagala babulira mazima bannayuganda bannange abandaba, kyannaku nnyo nti kampani za visa ezisinga wano oba ezimu ez'abantu bemulaba nga beeraga boogera nnyo mbu bakola zakutta abaana oba zikwata abaana wano mu Dubai ne zibatwalawa Oman kwa Muscat n'ebitundu ebirala gye bakolera visa change. Wajjudde Abannayuganda mwana, Abannayuganda bali Muscat bafa enjala, ekyokulya tebalina, bagendeyo nga babasuubiza bagenda bakimayo, bagenda boyereza visa enkya bazije, ennyonyi zibalese. Abannayuganda abasinga banterako wano message bagezaako okwogera n'abakolera visa babakambuwalira. Oli ali Oman amazeyo ali Oman ali ku airport kwazungira era airport najiriko nange nkubuulira kuba nange visa yange yadireyingamu. Sometimes kiri nomo nebo kisuka mu nnaku ebbiri kiba tekyali nomo. Omwana nina abaana abasuka mbasatu bamazeeyo ku airport eya Oman emyezi 2 balinze visa aballa. Oli nobe omwana natuka okutuuka n'agenda mu mwezi mulama nga tomukoleranga visa. Omutadde Oman kwegamba ba people balinga abatutunda, oli akuteeka Oman n'akuleka eyo. Niyo mukubira simiraga nze simanyamu balimba nateekayo visa yo tennajja. Tosobola kuprovidinga proof eraga visa y'omwana eri mu process. Abannayuganda bennyini tebayinza kukebera visa kuba tebabimanyi. Tamanyi bayinza nnyiga mu ssimu bwayinza kukebera visa yenalaba visa yange eri legit. Yene etaaga okumanya bakebera visa yo olwo bakwere bateriiwo. Sula message ku namba ngenda kuba nkuweerezanga link otypinga mu passport yo n'omanya visa yo egenda kuggwako bagitaddemu tebagitaddemu. Kuba liebe kulaga status active not active. Kikuleetera okugula amatu n'omanya bannange visa yange bagitaddeyo tebannagiteekayo oba bakisoose okugamba in process. Baana bangi bali eri Oman bakaaba. Enamba esinga kati bonna abagenda Oman abasinga bagenze Uganda balemereddwa. Obeera wali wiki namba okubira omusajja yakuteekawo takuddamu, okubira omukazi yakuteekawo takuddamu, bakambuwala, bavuma, boogera bubi. Bali ku ssente z'abaana, bali ku ssente z'abazadde ze bateekamu okwata omwana agende agambye ayagala kwesa A to A akyuka akomewo agende ku airport akomewo mu Dubai. Omutadde ku Muscat airport Oman omuleseeyo talina kyakwebika bananga obunyogovu bungi ku airport. Abatambula nga temulina kyakwebika na kyakulya kati musibe emmere. Bajja kugamba nti ogenda beerayo enkya okomewo kweyosera ebisinga ennyonyi okutwala leero nodda ku makya. Bajja kulimba, bajja kuteekako embeera ekanga otuukeyo nga visa ekujja teriiwo because toyinza kudda mu Dubai. Waliwo ennyonyi ezimu nga toyinza kudda mu Dubai nga toyina visa. Okitegeera nga toyinza kujja mu Dubai nga toyina visa. So ebiseera ebisinga nja kuwa advice nga gwe Munnayuganda, waliwo ennyonyi ezizza abantu nakoma okukeberako nakoma okutambula okukola A to A. Fly Dubai tekulekaayo. Fly Dubai ekuza mu Dubai naye obuzibu bwa Dubai bayinza okudipoti nga bwomalawo wiiki. Omwana osobola obeerayo omwezi ng'otaayaya butaayaya eri ne kasoda kabeeyi Oman n'akamere koyinza okulya ku KFC kabeeyi. Ebintu ebiringa bino abaana bali mu Oman babonaabona. Buli muntu yenna ava asobola. Embassy ya Uganda tubakaabirira tubasaba abaana bali Oman basilaniddeyo basasula ssente za visa. Teri mwana agendeeyo kola visa change nga tasasudde ssente taliyo. Naye bano abasajja akuteeka mu nnyonyi n'akusuula eyo n'akuvaako n'atapulayinga na visa yo ng'ayagala kimu todda mu Dubai. Waliwo abaana abali wedde okuwaayo okulabisa kampuni za visa ezibasudde Oman. Naye njagala mbabuulire ngenda kukwata omwana muteeke mu kamera alabise kampuni yo
okikola oyo nga yasembayo mwefula mbu muveyo musobola mulangayo mutekamu amaine nga temusobola bayiza Abana Uganda mwesige kampuni ezisobola genda ku kampuni yogera n'omuntu ku boss sasula sente ku kampuni kwennyini muve mbino yemusangasanga abantu buno ate bwolanga ka kampuni kanyeenya tokagendamu Abana Uganda temuwuliriza Abana Uganda temuwuliriza kampuni ne badde yagwa yabba abaana sente yasula nange kayini nzo victim ne just nafuna omukisa nalina abantu abaneetolodde abalungi abasobola okumpa ku sente oba okumpa omukono nenwana nentereza ku mpapula naye nange kyali kiyindidde so ate kampuni nekomawo mu system ne mulaga mbu mmwe Abana Uganda abatayiga muzzayo sente zammwe kati yazzeemu neggalawo era neeri abe yalidde era bw'otuukawo n'ekipande baakigyewo Abana Uganda abali mu Dubai mmanyi kampuni gye njogerako ngenda kukwata abaana bonna abali Oman abakaabira Oman be mwabonyabonyereza Oman mwabeefuula abalungi sente zonna muziteeka simanya tubategese ki simanya twakoze kino bw'oba oyagala kampuni za visa no ziraba mbu balina obuzibu omuyimbi bw'abajja bayanguwa ayina abaana Oman nenajjukira ze sente bazongera mu promotion kufuna balala ne batasobola kufuna baana balina ki baana balina buzibu gwe weebuuze Omana Uganda oba olumirirwa lwaki wandikute muna Uganda munno n'omwokyesa n'omuleka Oman talina kyakwebikka talina kyakulya emmere ya bbeeyi warning visa company zonna ezatuta abaana Oman message zammwe zijja bampeeza message mubogolera abaana bampeeza voice notice banna Uganda bannange abasajja bakambwe akuteeka Oman n'akulekayo kasita afunye sente ze solo sasula rent ka office kawe kali n'alinda sente z'abalala banyumirisa omusajja abeereyo Oman simanya ye Mutebi simanya yaani nganda ite bifaananyi bye maaso awo enkya ngenda gendayo mbalabe bamuweko obujulizi ate njagala nnyo n'abo abali wiringi okuwaayo okulabisa kuba kati audio notice abise bisinga njogera ebintu wano nga sina bulungi details abantu babimpereza n'empisamu byempisizaamu bantu bangi nnyo abali Abana Uganda baagala okuba nga muwulirwa wenanga oba owuli oli mu Dubai kwanza obutasobola tambula bifo byawala abali ewala mujja kusuulako message abali okumpi nja kuba abali mu Dubai nja kuba nsobola okulaba engeri gye mbatuukako ebifo ebiriraanye Dubai Sharjah nyinza okujjawo okitegeera nyinza okuba nga nsobola okutuukawo awo we muli naye bestasobola tuukako musobola okuweereza message yenna ali wiringi okuba nga asobola otuula naffe wano nasharinga message ye eri Abana Uganda n'abagula amatu ne bamanya omugaso gwa Emirates ID tusadi ti bantu bangi mwewola ne musula Emirates ID zammwe mu company ze mwewoze noda muki accommodation inokola ojja kutuuka ofulu ma Dubai boy nga bakubanja emitwalo 4 nga tolina ogenda zijja wakwata Emirates ID onogiteeka wali ebitambuliso bye mubeerewo ndi ku Emirates ID awo tuvuddewo kanzire ku nsonga y'abaana abali Oman abaana basula visa babasudde Oman beetaaga buyambi buli muti yenna asobola owulira omulanga gw'abaana abali Oman nze message zinsuseeko ndeese eddoboozi mutambuze message eno egende paka kuba egende ku Uganda Embassy Uganda Kampala ne bano mu Dubai mabali Dubai bekikwatako abaana babasuula ku Embassy abaana babasuula ku airport ya Oman bamalayo myezi abalemerwa ne badde Uganda nenga babasasudde sente za visa obubbi bungi mu Dubai buli muntu user wano beera nga weebeereramu muna Uganda munnange diringa n'abantu abatuufu wadde bazibu okumanya genda ku kampuni ogituukeko omanye wojja obanjiza wekiba kisoboka nga tonnagenda kwata mukwano gwo anaakubanjiza kuba yenna ali Oman nga talina muntu asobola mubanjiza asiranye
abantu bamanyi ogende toyina abantu bo nakusoleyo nakuvaako naye oba olina oyo omuntu asobola ogenda ku kampuni n'abagamba omwana muganda wange mwamusudde oba mukwano gwange mwamutaddewa nga visa tefuluma akuyambe naye ogenda beera omaani ng'okuba oyogera n'abana bali Uganda ali Uganda tayinza kukuyamba funa abantu basobola okuba omulanga kwembase eya Uganda osobola okwanguwa okukimibwa bakujje Oman gyosiranidde bantu bangi bamazeyo emyezi waliwo yakajja wano gwe tubeera naye amazeyo wiiki 3 bati okujja boogere wabalooza mujja bookesa mujja bakwata simamu ba deportings wano omuntu atakuleza tasobola kuteekamu abusikondi omuntu atakulina kumiza sobola gwe omuntu atakolera visa tasobola kuteekamu abusikondi vaayo olabise omuntu yena yimira mu kamera omugambe mwana bakuyita gundi gundi wakola kino ne kino abala bamanye nti bw'okola bwoti omanya ababbi waliwo obusajja bakulaga wano bakweza efanyi keekubya ebikalu kakombisinga abanoza makasajja kalina omulamwa kumbe kayuza kagala kwetaasa kagala teeza famire yako kagala maliriza nnyumba Bannayuganda mwegendeze bu kampuni leero tuyisiza warning kampuni za visa mubeere wondi abaana bali Oman bakaaba babasasula sente ne mubasula ne mubalekayo so tubasaba mwekwase mufune engeri mukima abaana abasiranidde eyo. This will be the last warning. Buli kampuni yonna yasula omwana Oman etafaayo ku mwana gwe yatutte nemulekayo nga yamuwa visa just ticket emutwala nemuzza aba mukola ne ticket eziri fake mugoyinze low to that level nowo omwana ticket yasobola namufulumya Dubai. Alina Abannayuganda abayingira Dubai nga mwagala kukola kye bayita dummy ticket njagala namwe mbayiseemu warning. Dubai ekwata Abannayuganda abajja ne ticket yemu ng'endala nfu waba oyingira boti mu Dubai ngeri bagikansolingirawo mwagala ebya layisi tukkiriza kirungi sente toyina bulungi oyagala oyingire Dubai weerandoke naye Dubai eno buli wogiyingira nga toli stable ogenda kwonoona ogenda kuteeka empapula zo ku stake bagenda kuyuzinga bagenda kubonyabonya bagenda kuyisa bubi ate nga bakikuyisa Bannayuganda bannawo so oli muntu yenayagala oyingira Dubai nga oyagala kugira ku dummy ticket Dubai yennyini tojja kuyita ku airport bw'otuuka ku Dubai airport ne bakebera ticket kuba vista bakitegedde nti mukola dummy so bw'otuuka ku Dubai airport ne bakebera ticket yo gy'olina bajja gikusaba bajja kebera passport yo kuba passport yo we bagikebera amanya zerero ayina ennyonyi emutwala ayingidde ne Fly Dubai leero addeyo ne Fly Dubai nga abiri gwe mwezi bwe guti bwe banagikebera visa yo nga teriyo togenda yingira Dubai bagenda kukwatirawo wennyini basajja balina ennyonyi buli nnyonyi kubaako emergency space bajja kwetika bakuze ku nnyonyi edde Uganda yennyini awo oddeyo ate nga bakudipa bajja kujjako eriiso bakubaningirewo tebali kubajega oddeyo ewammwe deportation yenna akufunira dummy ticket togikiriza sasula sente ne kampuni entuufu bakolera ticket ezaddala bw'oba tolina sente lindako okujja wano kuwano siwa abantu baavu wano abantu baagala kukola wantu wabapambanyi wabantu basalawo nti nze kunoonya si biboozibozi abaana abali Oman mufune engeri gye bavayo Ugandan Embassy tubakubira omulanga muyambe Abannayuganda abasiranidde Oman mubayambe basobole okujja mu Dubai oba balemeddwa mutambule mulabe ezo kampuni ze mukwatagana nazo kuba babayo mu meeting zammwe mulwanya nnyo okutereza visa z'Abannayuganda naye ate kampuni ze mukwatagana zongera basiranya so waliwo kampuni entuufu weeziri lwakuba Abannayuganda mulaba abantu abakyamu lwabutagumikiza kuba olina sente entono oyagala ofuna ebyamangu ebiseera ebisinga Abannayuganda njagala mwegendereza ebintu bya layisi sawa zino visa za bbeeyimu njagala ekyo nkibabuulire visa za bbeeyimu bolanga visa ekiridde nnyo sente weegendereze visa tekikyali kweri bbeeyi enkaddemu gye mumanyi sima visa ey'emyezi ebiri yabeeranga ku mitwalo 85 dira mu 85 simanya 10 we watyo okitegeera dira lunana mwegendereze simanya mitwalo 65 visa y'omwezi gumu mwegendereze bwe tebikyaliwo visa zayambuka dda
ziri mu milioni emu emitwalo 2 milioni emu mitwalo 9 visa y'omwezi. A to A yenyini yagenda dda mu 2,000. Mwegendereze visa ebaako deposit eyanguwa, visa teriko deposit edireyingamu wadde naye mala nekola ki nefuluma. So mwegendereze kampuni zemudiringa nazo. Omuntu kasita applyinga visa yo kyekiba kyetaagisa ebisigale n'ebira bya migration. Naye nga njagala mbabuli abagala okyusa visa, the earlier the better. Tolinda visa yo kubulayo naku 2 kuba abasajja bajja kuwa bisconingira oyo none empapula zo. Oyagala obulamu bukutambulire bulungi, kuuma empapula zo nga nnungi. Wewale ne bayuza amanya mba tempo ku Dubai Eye Uganda edobozi mu ddungu, edobozi Abana Uganda abali mu buzibu. Tugenda gezaako tulabise, tugenda gezaako ku expanding kuba abasinga muli nnyo ku entertainment. Yet entertainment si yetuyamba, muyambe nnyo abaana abalina ebizibu muno mu Dubai. Bana bangi baagala maloboozi gayo gasituke. Mabalina channel ez'amaanyi esinga eno Dubai Eye. Muveeyo muwulirize abaana, muve bino mulimu simanya gundi agenda kujja, simanya muleta Eddie Kenzo, simanya muleta. Muveeyo muwulirize amaloboozi g'abaana, abaana bababba nga mulaba, muleta bitalina makulu. Yes, abatwabira America, abatwabira Canada, abatwabira Bungereza, nabo bannaffe abatambudde naffe kubanga tuuse wano olwaleero. Mwabe kubanga mwekumide ku mutimbagano guno, mwetambuza video zaffe. Twebaza bona abawuliriza amaloboozi gaffe abatukonako mu nsi zonna. Ne mujja ne mutubulya engeri yotambuzamu namu advisor metuzeesima era twesimye okubanga mutu advisinga mu comment section. Abaagala oweereza amaloboozi gamwe nammwe tuba tujja kuba tubalinze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amanya asigadde